e e mwe bino bikanga ow'omutima omunafu nkwegayiridde vidiyo eno ogenda kusooka ogyesonyiwa ojja kukomawo mu maaso awo naye nga oba osazeewo okubeera nga togiraba nkwegayiridde eriiso erimu litunuza eno eriiso eddala lyoba olabisa vidiyo kubanga eno vidiyo ekanga ngenda kusooka mbeere nga ate nkuterawo vidiyo eyo osobole okubeera nga ate olaba biki ebyagibaddemu then oluvannyuma nzije n'ensonga za tamale mirundi nina vidiyo gye ndi mu kuteekerateekera omuzimu gwe gwalinnye omu ku abo abali ku kijja kino jjukiro tamale mirundi yalamba n'agamba nti munziikanga nnyimiridde era omutwe mugulekanga wabweru nsobole okubeera nga ate neetegereza baani abazuuganya bakyala bange ebyo nno ab'ekika oba abooluganda bonna ne bakyala b'effamire ye basazawo ne bagamba totubuulira ne babeera nga ate babisazaamu era bamuziise mu ngeri bo gye basiimye okubeera nga te bamuziika mu kuzzaayo kemabega era tamale mirundi yabalabula n'agamba omwana alikeera ku makya n'antwala mu kkanisa mbu bansabire oyo naye tujja kufaafaagana era byonna babisazaamu ne babeera nga ate bamutwalayo mu kkanisa wamu n'okubeera nga ate bamuziika nga ye we yali teyandyagadde kubeera nga ate aziikibwa muzimu gwalinnye omwana omu mu kyalo era nga mbiyina mu maaso awo ngenda kubeera nga ate nzija nabyo tuulakalira wuliriza bulungi nnyo likinga video sharingirako abalala bye mbaleetedde awo wansi mu comment section edduka misinde osuulewo endowooza yo ate naba kubeera nga subscribe ka notification bell okakooneko oleme kubeera nga ate osuwa updates kubanga nina kyereeta mu maaso awo sadyagadde obeere nga ate okisubwa so munzikirize mbere nga ate mbateerawo video zino ate oluvannyuma komawo n'amawulire amalala mangi nnyo naye nga mbajjukiza of course tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa gwena ayina ebizibu by'enjawulo munonye ku namba z'essimu weziri awo wansi ku screen ate side endala Abibu airport pickup gwena ali muteekateeka y'okubeera nga ate kumawo mu ggwanga Uganda naye nga yobuuza ani ayinza okubeera nga ate akukima ku kisaawe oba oliawo ng'ogenda ku kisaawe naye nga yobuuza ani ayinza okubeera nga ate akutuusaayo bulungi nnyo awo webali nnyo ku namba y'essimu noti 7 noti 244 emyenda giri 3 then gattako 5 beba Habibu airport pickup bajja kubeera nga ate bakutuusaayo bulungi nnyo yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka kankomewo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo yannaku naye ebisekebwa omanya abavubuka temugwa kuzannyiriza muzannya nawateetaagisa kakati ono yagenze suula keesi nga bagenda kuziika omulambo ne guvaamu ne gugwa kakati olutalo luli wano abatuuze beekyanze bagamba asula omulambo aguzzeemu yekka nga tewali amuyambyeko nze nabagamba avubuka amalala effujjo ono yagenze n'akola amalala n'effujjo laba bwazannyisa ababadde basitudde ekeesi n'egwa omulambo ne guvaamu ne gugwa wali kaakati bamugambye ayagala tayagala alina okugusitula aguzzeemu ate nno ku mpaka njagala naawe obyerabireko dangayo gomanyiro mayiro sana ale baye murekezi Teresa muwe mujja Teresa akatumanyira kwanize kamanyiro kae abakyala mutwefaasi abakyala owa bodaboda akoze okuzzaamu omufu olulala atagenda kukola bw'atyo era tumusonyiye amuzeemu tukakane abooluganda naye
naye mu byenjize mukole nnyo ssente mbabuulira ebirala byonna bikole naye ssente z'obujjanjabi ziteeke ebbali bannanga okulwala kuli expensive mugende mufune kye bayita medical insurance omuntu agamba mbu money can't buy life nga tonnalwala ebintu bisatu bikulu buli kasente kofuna terekako eddwaliro abantu bangi kyendabye bafa lwa bujjanjabi kyekitta abantu ennaku zino bujjanjabi bannange mbakubira omulanga buli ka saving kofuna at least bane medical insurance kubanga okulwala kirala ne sente kirala banne sente zigula obulamu ekyo kyo tewaba kikulimba esente you people nze bino byenkubuulira mbirabye n'agange ate nali mbibuusa amaaso mugende mufune medical insurance ojja kulwala wano ng'ekiyinza okweyimirira ze sente zo yo money ekyokubiri bw'oba toyina sente bw'oba toziina beera ne famire yo tewali kintu kisinga famire yo ng'olwadde kubanga emikwano gigenda abo bonna abakuwaga bagenda naye famire yo yetajja kuvaamu so many times tubeera ku nsi kuno ne tubuusa amaaso abaana baffe era nze bwe ndaba omuntu avuma mukyala we amanyira mukyala we neewuunya family is important bane family kintu kikulu mubeereyo mabaala naye olunaku lw'olwala ne bakuteeka ku kitanda bakwano bo bayinza obutajja naye abaana bo ne mukyala wo be babeerawo ekyo nakyo kikulu muwe ekitiibwa bakyala bammwe buli kantu konna koofuna kulembeza famire yo please bino mbigamba muganda wange family is important ate kyenali simanyi nakumanya naye abantu munnaye tebalina budde olaba bino byonna bye tuli ku social media tebigasa naye famire yo yegenda okubeerawo awo bakwano bo bayinza n'obutalabikako mu ddwaliro ne kati n'osanga omuntu ng'ali ku mukyala we avuma. Do you even know the importance of a woman? Omanyi bayita omukyala gwe bane family omuntu takujjanga ku family yo bw'oba yategeera omugaso gw'abaana b'olwala. Love your wife and your kids because they are the people who will be there for you. Tewaba akulimba, tewaba akola ki? Nze ask me, nze nkubuli out of experience. Bannanga olaba omuvubuka ng'amanyira mukyala we mubeereye vubuka n'omanyira omukyala gwe wazaalamu abaana naye leeti miteriyo olunaku lw'olwala bw'otegeera famire kyeki. Abantu bajja ne bagenda n'abamu tebajja kulambula. Ekyokusatu bana emikwano. Nze my dad ekimuyambye ayina emikwano nti president w'eggwanga watuukira okugamba nti bakuwe treatment yonna gy'oyagala
General Moz, General Sale, Speaker of Parliament, ba honorable ba minister, abayina okuba nti alina ekyamakulu kyakola. Bane emikwano. Ebyo bintu bisatu bikulu. Have medical insurance because you need the money. Era omuntu yenna agamba money can't buy health. Money can buy health. Obujjanjabi bwa bbeeyi. Respect your family because they will be there. And get friends. Tuamtimina mikwano. You have few but genuine friends. Few but genuine. Aba family ya Tamale Mirundi mulekerawo okujooga omulambo n'okulaba amabugo ng'ekikulu. Tamale Mirundi yayogera kati misanatu bwino n'obutambi weebuli nti bw'aba afudde omulambo gwe tegutwalibwanga mu church, tegutwalibwanga mu ekereziya kubanga musajja musamize yetakkiririza mu byakusaba. Kyeki bazunzisa omulambo gwe. Mutuuke n'okukaka abafaaza okusabira omulambo. Wana abafaaza be bamu baazira omulambo gwa Katolu Bwama nti abadde musamize era twagala kubabuuza nti okusabira Tamale Mirundi basoose kwokya masabu. Oba kati mwagala kutugamba nti order promo above ekola ne mu ekereziya nti we bakuba essimu nti oyo mumusabire. Era ngenda kwetegereza nnyo faaza oyo nalabye ng'oweesefusi. Kuba ekereziya yazira omulambo gwa Katolu Bwama mutugamba tumutya nti yasabidde ogwa Tamale Mirundi eyayogera kati nti sirinyanga mu ekereziya nina amasabu. Omusajja yayogera misanatu nti bwembanga nfudde aba State House tebalinyanga ku mulambo gwange. Mutuukirize ebiraamo by'omugenzi abaana bamwe bafune emikisa mu nsi. Omusajja yali ategeera bulungi alaajanye balaba wadde bamujjanjabye ku ssaawa esembayo naye n'obulwadde obumusse buvudde mu ntalo ze na State House. Mulema okutunuulira abantu nga balaajana balaba abantu bakoledde gavumenti ya Mwami Museveni eno bambadde yero okuva lwe yajja tebafunangamu wadde akasiimo naye abafuna mu gavumenti be bata abagirwanyisa. Tamale Mirundi yali ayagala kuseetinga kabonero Museveni ategeere era ajjukira abantu abamukoledde. Abasajja abaleeta gavumenti eno abantu abafiirwa ebyabwe abantu abafiirwa abantu baabwe tebafunye mu gavumenti eno. Tamale Mirundi ke kabonero ke yali ayagala okuseetinga nti omuntu bw'aba akoledde asiimibwe ayambadde yere ebbanga lyonna asapootinze gavumenti asuze nga teyeebasa alisikiriza obulamu bwe. Lwaki ajoogebwa? Abafamile temutunuulira mabugo. Tamale Mirundi alina message gye yali ayagala etuuke. Yali ayagala kubeera muzira owaaba abakoledde gavumenti eno abambadde yero detudde nga tebafunye mu gavumenti ya Mwami Museveni. Era bwe kinaaba kiganye nga mmwe mulemereddwa okutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi, ffe tugenda kujja ku mulambo, tugenda kujja ku lumbe, ffe nga abakoze ekyamaanyi mu gavumenti ne tutasiimibwa n'abamanyi abantu abambadde yero detudde nga tebalina kye baali bafunye mu gavumenti ababba ssente be balwanisa gavumenti. Tugenda kujja tutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi kuba kyali kijja ya kabonero n'ekifaananyi kyabo abasakulifayizinze ku lwa Museveni ne gavumenti ye ne batafunamu. Omuntu alaajana balaba bw'amala nga gamaze okumuggwa entalo zaabwe zennyini zimaze okumumala amaanyi nga baleeta obujjanjabi. Lwaki bulijjo temukola ku Tamale Mirundi bya complainingako? President Museveni bw'oba oyagala Tamale Mirundi sooka okwate ku nkoona abo n'ebyo bye yabadde ayogerako ng'akyali mulamu. Abafamile temwetantala okukwata ku kiraamo n'okusazaamu ebyo Tamale Mirundi bye yayogera amabugo si kikulu nnyo. Tamale Mirundi yali ayagala kuseetinga kabonero na image na kubeera muzira w'abo batafunye mu gavumenti. Naye nga tugenda kubeerayo mu kuziika okutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi eriyo be yeekokkola be yagaana okutuuka ku mulambo. Muleme kuzunga, mukole ku bantu ababakoledde ababayiriddewo omubiri mubajjukire nga bakyali balamu. Dani okuleeta amabugo ne mwegula eri family ng'abantu babadde babalaajanira babakaabira misanattuku nga muli kye. Bantu bambadde yero basakulifayizinze buli kimu bafiiriddwa buli kimu balaajana mulaba temubafaako. Bwe mulaba agenda nga takyasobola kudda ngulu nga mujja
nga muleeta amabuga amayitirivu naye ng'abaddewo wano ng'abalaajanira mulaba bamulwanisiza bamukuba enkokola nga mulaba Tamale Mirundi abadde ayagala kuseetinga kabonero omulugube gwa famire guseregase nedda abantu mubaleke bazine mubaleke beesibe obuswensu bajjeyo embuutu bazine bajubileetinge let them dance temubakomako mu butuufu temumanyi bulumi bannayuganda bwe balina mumanyi bannayuganda mwagala nnyo ebintu bya sympathy ekintu kiri nti buli woowolereza omubbi naawe obeera mubbi y'ensonga y'emu buli woowolereza omutemu naawe oba mutemu mu butuufu muleke abannayuganda bazine kubanga temumanyi mbulumi bwe balina ku mutima temumanyi ngeri gye basobola ku expressinga bulumi bwabwe obwo temumanyi bantu bafiiriddwa bantu ba mu Uganda wabeerawo munnayuganda afudde ng'omuntu kimwetaagisa okuzina mumuleka ajjeyo eŋŋoma akuba embuutu azine munnayuganda ye muntu alina omuzannyo omungi ate yeerabira amangu saba omuntu omu ye bw'afa ffe tubeere so touched tubeere awo tukuba amabeere mu muliro afudde tewali kumwogerwako ne beerabira bannayuganda abazze bafa Museveni lo yajja ku bufuzi yatta abantu abaali 10,000 eruweera awo bano abantu bano ababikkirira obulimba bwa Museveni ne bajja ne batugamba mbusimanya olutalo lwamuleeta yali azze kuleeta eddembe liriwa omuntu y'omu abadde awolereza omuntu eyatta abantu ekaseese okubamalawo obumazi omuntu y'omu abadde awolereza omuntu abadde atta abantu mu Uganda era nga ffe mwagala ssebo tusanyuke tukaaba amaziga mangi nnyo nedda omuntu bw'okeera ku makya n'ofa ng'obadde olina amazambi g'obadde okola mu Uganda mukwano abaseka mubaleke baseke nammwe abasanyuka musanyuke tetubalinaako buzibu naye temutiisatiisa munnayuganda avuddeyo okusanyuka ng'omuntu agenze ffenna tukimanyi okufa kulimu ennono era mu Buganda tozanyira mu kufa naye ennono eyo erina kukola ku buli muntu si bamu na bokka bannayuganda omanyi mwerabira nnyo essaawa eno abantu bafiiridde wano ekiteeze mu kasasiro naye tewali yadde munnayuganda eyatutte yadde ka blanketi na munnayuganda eyakondeeminze kintu bwe kityo naye sebo muli wano ku muntu omu abadde part ku kubonabona kwa bannayuganda nze ndabagambye bo defending omutemu nawe oba mutemu ekituufu tujja kyogerako n'ekibi tukyogereko enkolo si mmere ffenna Tamale Mirundi siniya tubadde tuwamwagala naye ng'ekibi kiri nti bamusasula kwesiriwaza yes babasasula beesiriwaze badifendinga obulimba omusajja omugezi eyali badde nga saawe nalina mu museum ya Uganda nga bamusomako n'embitabo naye kati reputation ye yajoonona because abadde awolereza mutemu kati saawe mwagala tuveeyo ng'olabye omuntu usimanya asanyuse mwera mu mukondeminga munawe ojja kufa tewali atakimanyi nti tujja kufa naye ng'ekituufu kiri nti abantu bano okuwulira obulumi famire zaabwe okuwulira obulumi bano abanyigiriza bannayuganda nga naffe oba nga n'abo abantu abamu bavuddeyo ne basanyuka ne bakimanya nti omuntu waabwe agenza afudde naye abantu balese ku nsi si basanyufu wano ku Sobi nga ye yali atta abantu mwavayo ne mukuba embuutu Sobi yatta abantu wano buli omu yavayo n'akuba embuutu era famire ekimanyi nti Sobi tebaali tebamwagala mu Uganda kubanga yali mutemu so kati n'omuntu oyo awolereza abatemu mugambo badde owolereza omutemu lwaki mutya oyo omuntu avuddeyo n'azina amazina n'ayogera ekituufu mumukwateko na nnyo yetagana kirabo because yavuddeyo n'atakuuma bulimba nawe kennyini ali awo omanyi mulina enkwe nnyingi oli mu kikondoolo yali ose n'afa tova asobola kuvayo n'okyogera bannayuganda bafudde bannayuganda bakyafa tuli ku mawaŋŋanguse lwansi yaffe twogera facts so kati abano abantu ab'olubatu bwakeera ku bakya n'agenda halamu alaikum agenda awoze ne Mukama Katonda kubanga omuntu atafudde mundu mbuno genda otunule ku office za NUP kuliko ebifaananyi by'abavubuka abato mu butuufu buli muvubuka alioko yenna tewali n'omu yalwala bulwazi bonna babatta bussi abalala babayisaako mmotoka abalala babakuba masasi abamu bakyalina mu kkomera tetumanyi na gye bali gwe ng'ovaayo obolereza gavumenti efaananako bw'etyo so ng'ogenda ku makya ng'ofa ffe nga tubeere bambi agenze mu kuwana tekijja kukolebwa omuntu y'omu n'avaayo kumanya bano abasajja bamanyiira kati nalaba tumwine ng'avuddeyo n'agamba we shall shoot you, we have the right to shoot, we shall kill you, we have the guns. Sebo n'oyo avuddeyo n'agala okutta bannayuganda nga tebalina kye bamukoze naye ku makya agenda keera ku makya affe
muveyo mugambe era maama era afudde oyo abadde alina n'olukusa olutta omuntu obuyinza balina n'obusinga Katonda. Muleke abantu bajubilating, let them dance. Sibalinako buzibu kubanga wawulira essanyu mu butuufu tewali wosobola kuŋŋamba nti ovayo n'owolereza omutemu nga toli mutemu. Tamale Mirundi senior musajja mugezi to an extent nti ekibi abadde akimanyi nti kibi naye nga bamusasula okwesirwaza nga mutiitiizi. Tamale Mirundi abadde mutiitiizi singa yavayo n'agamba nti nze kino sijja kikola. Kale katugambe katuwawe example abakoleranga mu gavumenti nga basazeewo okulwanira muntu wa wansi ekyabatuukako. Tunuulira ku Kirumira eyali afande yavayo n'agamba ngenda kumala obuliri bw'enguzi mu poliisi yafundikira aliriddawa bamukuba ne bamutta naye nga yali waabwe ku sayidi yaabwe. Laba Kaweesi yafundikira aliriddawa. So kati ebyo muntu bye twagala mubeeraawo nga twebuzaabuza nedda. Omuntu bwakeera ku makya n'afa ng'alina abadde akasa bannayuganda mukwano bw'osanga omuntu ng'aseka muleka aseke. Bw'osanga omuntu ng'alidde kanyama muleka akalye kubanga awo tusobole okuexpressingira naffe obulumi bwaffe owolereza atya omutemu.